Inside Story Uganda, real source of political updates. Abakulu bebaita His Royal Highness munambuzo oluvanyuma lwaki nyinyonyodde akantu ako okufuna enjawulo His Majesty ni His Highness. Katika mbagerezi bwobeera Uganda wano Ssaabasajja abeera His Majesty, Kyabazinga ba His Majesty, Omukama wa Ttolo ne Bunyola abo bombi ba His Majesty, ne Ankole singa waliyo yandibadde His Majesty. Bwe bityo bwe bitambula. Abalangira abakulu n'abambejja be bayita Highness. Banange batuuse dda temwebuuza nammwe lwaki nyinyonyodde akantu ako nja babuulira oluvannyuma nga tufunye okumulamu. Abanange batuuse dda olwaleero tugenda kutunuulira ensonga eteyinza kubuusibwa maaso. Muyinza okuba mugiwuliddeko awalala mugirabyeko awalala naye zimba ensi yo tetuyinza gibuusa maaso. Ensonga y'amateeka abiri agayisiddwa mu Paalamenti gabadde nnongoosereza naye tugayita agayisiddwa kuba baagajje mu mbeera gye gabaddemu ne gafulumira mu mbeera endala. Erimu UPDF Amendment Bill, President bw'anaamala okussaako omukono ng'efuuka Act, ne Political Parties and Organizations Amendment Bill bwe banaamala okussaako omukono nga naye efuuka Act. Ago ge tugenda okutambulirako gokka. Abannange batuuse dda, nina buli omu dakiika emu emubuuza ku bantu. Munina mukulu Kennedy Mutenyu akulira ebyokulonda mu Democratic Party. Sibubuuza ku bantu mangu nnyo. Balabe baffe nsanyuse okudda wano nate n'okubabuuzaako n'okutuuka mu studio eno eyakabi tulinga abali ku CNN. Naye ndowooza n'amagezi gajja kuvaamu mangi ate kati sanyukidde n'abantu baffe bendi nabo wano. Toyanza. Nina muto wange omubaka w'ekibuga ky'Entebbe muzzukulu wa Mukalo, Honorable Michael Kakembo Mbwatekama, buuza ku bantu. Njagala kusooka okutwala omukisa guno okwebaza Bwana Kadde okutuyita. Namusa abantu bange ab'ekibuga ky'Entebbe bennenyumirizaamu ennyo nange bwe banfuula omubaka wa Paalamenti. Buli awo tiwandimpise naye abantu b'Entebbe twafunyeemu wiiki tetuyisizza bulungi ezikiriza mukulu Kadde nga mbuuza ku bantu b'Entebbe ate okubasaasira tufiiriddwa ba senior citizen basatu mu wiiki emu. Twafiiriddwa sipiika w'ekibuga ky'Entebbe abadde mukyala Modesta Tezikyabbiri twamuziise era mu wiiki eno ne tufiirwa senior citizen Topista Namakula maama wa kansala Mutyaba awo ku Kitoro Road. Twaga okusaasira abantu ba Kitoro Road Kiwafu ffenna ne bannantebbe okutwaliza wamu ate ne tufiirwa omwami gwe bayita Mark Mukama. Bano baddomba badde bamumanyi abadde senior supervisor mu VIP Entebbe International Airport lounge yaba VIP yabadde ng'abakulira so naye yatugenzeeko mwami kiyita ekisulo ky'aba VIP omanyi akagambo lounge kaise lounge ngambye lounge lounge eribanga eddiiro singa ekigango bakuŋŋaanira ba VIP so yabadde akola omulimu ogwo gw'okubaaniriza batereza naye yatugenzeeko Maaka Mukama ne Naalongo Mukama tumusaasidde nnyo n'abagubirizi bonna aba Fathers Union, Mothers Union, St. Mark Church of Uganda twamuziise ne tusaasidde nnyo bannantebbe embeera tebadde ennungi wiiki etuyiseemu. Twebaza okuwuliriza abantu baffe bonna bannantebbe mwe bali kulekawo TV zonna ne mutega Mukama wabawumuze mirembe. Nina Senior Honorable Emmanuel mamanya mangi Emmanuel Dickens Rumala Dombo yaliko Guild President wa Makerere University, yaliko omubaka wa Paalamenti, kati ye akulira ebyempuliziganya mu kibiina kya NRM Communications Director. Sibubuuza ku bantu. Sebo Honorable Kaddu Mukasa manya bali saidi yeyo naddala abato bayinza obutamanya nti naawe walinyayoko bayinza okulowooza nti owangalidde ku nti wa muzannyo naye nga oli musajja Honorable yawummula naye n'osalawo yongere okuzimba eggwanga ng'oyigiriza. Ssaabasajja ye yasiima. Nzikiriza mbuze ku bannaffe nga we tutudde mu studio n'okubeebaza aba Terefayina okuyozaayoza ne mutereeza eddiiro obulungi bwe muti. Bannaffe abali eyo mbalamusizza. Honorable Kaddu Mukasa wabadde ayanjula agambye nti olunaku luno si lulungi okujjukira
kubanga ebyafaayo ebyaliyo mu mwaka gw'enkaaga mu omukaaga nga nze nina emyaka 3 gwe wali olinemeka nga sinalowooza kuzaalibwa ne tatange tanalowooza kuzaala nkaaga mu mukaaga nga nina emyaka 3 abasinga tubisoma busome tetwabitegeera naye nze ekisinziza okunsanyusa nti kati tulujjukira ng'anyinimu mwali atudde Ntende era alamula Obuganda. Kale ekyo kirungi nnyo kubanga okwo kwe tunaazimbira n'okuzza Obuganda ku ntiiko nga Katikkiro bw'aterawo okwogera mu njogera ye. Balamusiza mwena abali eyo kansuubire nti bwe tunammalira tujja kubanga twogedde ku bintu ebizimba eggwanga abatuwuliriza baganyulwe naffe tube nga tulina bye tuyize ku bannaffe betwogera nabo. Omulala tweyanza ssebo nina munnamateeka munnabuddu Judy Mbabali ssebo buuza kubakulaba wa DP mu Nuupu. Ekyo sikyogedde ate saagala ogatte ku bintu enyanjula gy'enyanjudde abagenyi bange gireke esigale weete ebyo byammwe. Mukulu Judy Mbabali buuza ku bantu. Zikiriza nange ebireko kubeebwa tukimanya kabonere Masaka naddala Ssaalongo ne Nnaalongo ab'ebisanje mutabani wa Mwanyi n'embaga olwaleero era olumala mu studio wano nzija ngenda kubeerawo tubaagaliza bitambule bulungi. Pozi ate ssebo n'ekirala okutegeeza abatuwuliriza nti twafiiriddwa Kakooza Jebbi n'amateeka yafudde bamuziise waabwe Nnende. Osanze tumazeeyo omukungu bagira wano. Naye ekyenjagala okuleetako ekyo kisooka bwenava ku LDC natuukirawo nayigira amateeka nanjigiriza nebya human rights n'activism n'atuguluminga bulungi. Naye ekindeese ensonga eno ekikulu ennyo eya Kakooza ye mukyala we Irene Mulyagonja omulamuzi wa Court of Appeal ne Constitutional Court okuvaayo n'atatya n'avumirira gavumenti ku kigambo ekyamalwaliro naddala ery'emulago nti tukwebaza nnyo era singa n'abalala bakola singa ensi eno etambula bulungi keep it up sebo bwe baleme. Tweyanza nnyo mbadde ku nakaleseeyo nakalabye naye nalabye eggulo ab'emulago nga bennyonnyolako naye eyo debate tetujja gigendamu. Naye mbadde ntera okujja wano oluusi bwe mbeera n'ababaka ba palamenti bano ne mbaga nti bannaaye mu bajeti gye mukola mulowooze nnyo ku mulago. Lw'olifuna omulwadde n'otuuka mu mulago eyo ebintu ebimu ebiriyo bw'owulira obuwulize eno bw'otuuka ku Cancer Institute bw'otegeerera nti ensi yafa dda. Bw'ogendako eno mu balwadde b'emitima n'ogamba kiki ekiri wano n'ebirwadde ebirala byonna. Naye kangateko ku ekyo kati nze nagenda okulaba mwami Kakooza ng'ali emulago era nalabye omukyalo oyo akulira Mulago Hospital nga nnyonnyola ebintu saagala kubiyita nti bitategeerekeka naye nga tebikwatagana kye nalaba nze navaayo Kakooza ndabye tajja kusaba muganda we Judy tugireke kubanga omukyala namulabye naye bwe yabadde awunzika yakkaanyiza ne mukyala Mulyagonja kuba mu byonna bye yayogedde nannyonnyola twakola kino naga naye tukyalina okusoomoozebwa ebyetaagisa ebikozesebwa n'eddagala tetuyina bimala mu ddwaliro bakkaanyiza ne mukyala Mulyagonja singa wagoberedde okunnyonnyola kwe. Honorable Kaddu bw'olifuna omukisa mwagala kunziza mu byabulamu ensonga ya health enkulu nnyo bw'olifuna omukisa mu maaso gye bujja yakusaba oteekeko program naye nze mbaddeko mu malwaliro agawera n'Agakani hospital naliyo emulago eri ebizibu bibiri mukyala alikulira kye yayogeddeko ne mukyala Mulyagonja kye yali ayogera kikwatagana n'ensimbi naye mu Uganda yonna okutwalira wamu tukyalina ekizibu kya work ethic nti abantu abakola nga bafaayo nga balumirwa kuba okola testi CBC mukyala Mulyagonja gye yagamba netwala ssaawa 24 sente ze ziba zibuze oba nkola ya mirimu yebeeramu obunafu. Kale tulikikwatako olulala bw'oliba osazeewo tugera ku nsonga ezo naye waliwo akantu kanatunuulidde oba tunaakayitako ekyo kano nandikatunuuliza oba naye bodombo naye mwenna kabakwatako
nembadde yatutunuulya mateeka gano waliwo statement yafulumisibwa UPDF eggulo yakanzeemu bagambye waliwo ebibiina byabayeekera bingi ebiri mu ggwanga wano naye bakuttekutteko ku bantu abamu naye abasinga balina akakwate ku nuupu tibalina olukola okuvuunika gavumenti ne bagamba ne kuba bawagira kya statement erisookiriyo omubaka wa Germany mu Uganda bamunokoddeyo y'omu ku bawagira ebikolwa byabayeekera abo nenzijukira wano omulundi lwe nasembayo okubeera ne principal Bobi Wine twali tutudde wano we bakwatira abantu babayita ba terrorist biki ne mugamba nti ngandabanga ebigere bino ebinaasibira emagere bwe baba bakwata abaana bano nti ba terrorist nga ba nuupu mukama wa nuupu yaani abeera saba terrorist naye statement y'amagye ndowooza tunaagiwa obudde tugende ku mateeka gaffe gano njagadde butakalekaayo bbali bwe banaaba mufumyeyo time okanyigamu obunyizaawo n'obaako oba oliawo kyokakoonako ne tuyitira awo kansooke muto wange Honorable Kakembo ebyabadde mu palamenti mwe mwayisiza amateeka abiri olwatuuse omanyi tubadde tukyogerako nnyo etteeka ly'amagye kati erya kkooti y'amagye munansonyiwa abalabi UPDF amendment bill erimu obuwaayiro bungi ndowooza bwabadde 7-3 naye obulala tewali abuyinako mutawaana kuba nawuliddeko omuntu agamba nti boogera ku kawaayiro kamu naye bwabadde bungi buli kyetuba tetubwogerako tebuyina mutawaana mulimu okwongeza ensako y'abasirikale n'ogifuna mu budde abawummula akasiimo kaabwe bakafuna batya waliwo abaawummula edda nga we baawummulira pensioni gye twandisenga pensioni nga bali ku 3,000 bonayi tezigula na kiro ya sukaali mpozi eyakawunga ziyinza okukaleeta kati ebyo byebirimu okulowooza ku bantu abo abaazirwanako basasulwa batya ebyo tewali atabyagaliza bato baganda baffe bakadde baffe abaazirwanako n'abali mu magye abaana baffe buli omu ayagala babeere bulungi buwaayiro bungi akalina controversy oba akaliko okusika omugwa kwe kuwozesa omuntu wa bulijjo mu kkooti y'amagye eyasazibwamu Supreme Court mabegaawo ne babagamba nti eyo teyinza kuba kkooti eyo disciplinary committee kakiiko akakwasisa amagye empisa nti tekayina na buyinza yadde okugaba ekibonerezo ekya wiiki emu okusiba omuntu bagenze ne bakola amendment teeka ne likomawo ekyabaddemu omukulu muto wange Michael utandikira mwabadde na bwangu ki oba bwetaavu ki gye omuntu gyayinza okuyita emergency mu mbeera ya bulijjo Senior Domba ananjulira nammwe mukimanyi mwenna biiru bwejja bwetyo emala ennaku 45 gye bayita first reading okutuuka ku level kwe baaliyisiriza limala ennaku 45 naye lino lyamaze ennaku 6 olunaku olw'omusanvu ne baliyisa naye nga tubaliddemu n'eza weekend ezabaddemu kuba baalisoma first reading lwali lwakubiri lwagenza okutuuka olwokubiri nga nodiyisa baliyisiza consultations bw'onoobuuza abakulu bano bonna ebibadde bijja bivaayo ebibiina by'obufuzi byonna tewali yawaddeyo input ye bannamateeka Uganda Law Society yagaye twafunye ebbaluwa ku makya oba ng'ebula eddakiika nga 3 naye ng'omukuku gwe babaweereza guliko peegi 140 n'okusobamu zisobamu 144 naye ne bakibatuusako ng'ebula eddakiika nga 3 nga mulimu clauses bumeka bwayiro nabo bungi buli oba mu 9 oba mu 7 ate obw'amateeka obwetaaga okuyitamu Human Rights Commission egamba tetwalabye kwega generally tewali yataddeyo birowoozo byabwe mateeka gali abiri ku nsonga ezo zonna muto wange obwangu bwabadde bwaki mwabadde mugoba ki ekyabaganya okukola process ya bulijjo amateeka mwegayita kakati ebizibyo byeri bingi naye ntera okukyogera nga nkigamba ku ziredio gye ntera okubeera ba TV ebyobufuzi muzannyo ate gw'abagezi bokka ebyobufuzi muzannyo ogw'abagezi bokka olina okuba omwegendereza ennyo ng'oli mu byobufuzi nti oba ozanya ebyobufuzi tobanga bokisa akuba punching bag naye obanga bokisa azanya ne opponent ng'omanya gw'opulaninga naye akupulaningira so akayina abiri
otega kalaba olonde jinja nga kalaba yes sandi agadde nnyo kuba abajjajjaffe bagera engero nyingi analemu buzo okutugawoza lintunuulidde nze ogwange nga munabyabufuzi ayagala okwangula gwakupulaninga sera nnyo kwagala kukaabira ddombo kikyankoze mpulaninga kulaba ddombo bw'aba akoze kino muyitawo mukuba kyekyatendekebwa ffe babokisa enjawulo gye tulina kubammwe kubanga ffe babokisa tulinga batebo tennis tuzanya emizanyo giri close olina okuba n'obwongo bukola ki nga bulowooza nnyo ebyabaddewo byonna byabaddewo tulina ennaku nti tuli wano okukola postmortem ekyamazima abangi balowooza nti supiidi yabadde y'amaanyi naye gwota naye yabala supiidi kubanga ye mwafunira gwamulwanyisa supiidi ki gy'okozesezza okulaba nti omukawuntarakitinga oba omulabisa kikulu nnyo nakyo nga sinaba kwekwasa tigundi ankoze kino nze nno okubanga ndi ever ready okulaba nti nange ntambala omusajja mu ngeri yonna gy'abazze nesuba nga tuwangulagana fembi ebyobufuzi abantu bafe basinga obungi twagala nnyo okwewoza nolamentinga gundi ankoze wotoka tulaba gundi wansongamu mukyo kyokukola kyolina okukola nze bwe nsuubira tukole kyetulina okukola etteeka lyazze nze njagala okukosa radio tvn eyaffe ey'obujjajja okwetondera bannayuganda kulaba nabyabufuzi bannaffe ab'opposition titwekandaze ne tufuluma olwokubanga nti enkola gyeyisiddwamu nga bw'ogyogedde ekyamazima tyabadde ki naye nga nze nsuubira nti ku lwange ekyadde tekitweyibaaza ate tudduke ku buvunaanyizibwa obwatukwasibwa bannayuganda waliwo omusajja yogezza ebyekyejo n'agamba ne bwe mwandibaddemu temulina nnamba era abadde bajja ddiisa mwabadde mukolayo ki nemugamba mukwano watwogezza kyejo dino tuba n'ennamba mu nsi yonna fabeera ku opposition tuba mu nsi ezakulakulaba bayitana ba minority government tugenda kuba batono eva tubiveeko kyagala okuŋŋamba tuleke bali baniigire kubanga tuli batono no kanyonyi katono keekemba byoya tuveeyo eggwanga ffe tulirage kyetusobodde oba yagambye ekyo yabadde ku nkola gye bayita to legitimize nti bwe mukyetabamu no kakati kankubulireko kambabuuza ekibuuzo nga nawe nkubuuza togikwatako abagirimu baali basirolowooza gamba nedda anti ekibi ekiriwo abagirimu wuliriza bagirimu teyayita yayita bagirigitemayizinga tebagirigitemayizinga kubanga baalabisa buli abagirimu era nze enzikiriza ffe nga opposition titwafunamu kinene nnyo mu ntalo zonna ezaali kutogikwatako nekyagulanya amaanyi geyapika gava mu palamenti ne bafuuka abazira baffe nga bataddewo wadde baawangulwa naye amaanyi ago ge baalaga mu palamenti gatufuula abazira era njagala okukulayira wano muganda wange nakimanyi aba NRM bangi bagwa era aba NRM bangi bakuba mu kamyufu k'abano nga babalanga olw'obutakkaanya na bya NRM ne bagenda ku maanyi g'abantu ne bajja independent ne bawangula si bwe kiri bakonigali wangu ow'embaale bamuma ne kaadi ya NRM naye nga abantu bagamba omukazi yatubeereddewo okulabisa kiri part of ebyobufuzi ate president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu akyogera bulijjo omukisa gwe tulina okulabisa baganda baffe bano badombo ensi ebategeere n'obulungi n'obubi bwabwe toka tugende mu kalulu kano akasigadde emyezi emeka esatu nga ffe bahiro nga bwe kyali kutogikwatako ogwo omukisa twagufiiriddwa kyemwe njagala okwembesa radio z'okwetondera abantu bange nate abantu bange abantebe abantu bantebe bannonda bammanyi nti emyaka gye mbadde mu byobufuzi omuganda wange Judy Mbabali amanyi gye tuvudde politically mu Democratic Party we are trained cadres tetuli batiitiizi ebikola bakawadi abatalina substance omuntu yenna bulijjo atalina substance yakuteeka ku table yadduka game bwe mba nina ebintu byange era ogenzi n'ogamba mbu bapapye munaku lumu njagala okwakasa abasajja baffe abagezi batudde munaku lumu ne bakola minority report omuntu ali serious basegona basibwa ne munyonyo ne bakola minority report nagisomyeko ne ngamba mukama sengendo bagikkiriza nejja ku fulo badde genda kulabisa mukulu dombo bano era kandi badde kabaate nnyo mu kaluka nakajja mu October sije emyezi esatu omukisa twagufiiriddwa eri yatugambye ekigambo kulwabalabi bwe nkubuuza kulwabalabi abakulu bwe bagambye bwangu ki obwabadde bwetaagisa okuyisa amateeka agabiri mu nnaku etteeka likugamba nti ennaku 45 oba 25 teri kuli mitinga ne mu lunaku lumu osobola okukola etteeka ne mu dakiika 45 kyetaagisa mugezi kweteekateeka kumanya kyalina kukola mu budde bwalina obutono nakyalina okuwa priority nkode ekyokulabako buba okyekwasa budde ti abasajja baffe abakoze minority report basegona gendo babuuze bakantutu n'abalala kyabatali lunaku lumu okusula emunyonyo ne baba ne kibalina okukola ate nga kirungi kati saagala kwekwasa budde nakugambye saagala kubanga bano abaganda bawooza naalemu ebbuzi okutuga nti lintunulidde omutiitiizi bulijjo tabulako kye yeekwasa naddala abantu abatalina substance gye bateeka ku mmeeza ensi ekwate
yekwasa olaba kakati bad performer buli jabo lebinga bulidibwe simanye suka ziseera sio ngera baganda kangende wa mukuru very good so nze njagala kumaliza na kino abantu baffe tubetondere kulaba na byabufuzi byonna nsagala kuddawo kwekaza kugezaako ku justifying lwaki twafulumye. It was a blunder, it was a mistake. Twakoze ensobi tetwandifulumye twandibaddemu otwandiogera kati mwandiyetabye mu kintu kyogamba nti bakirese mu bukyamu abamu ffe twetabaamu ffe tuzze kulabisa nga batojukwatako bwe balabisa era batojukwatako balabisa bulungi NRM yagwa neggwawo wano temuyinza okuba nti mwabalabisiza nawo okugamba nti mukoze ekintu ffe tetuli part of it. Ezo kisyamu simanyi mukiraba mmwe naye nze kakati nkuleko nze nga munabyabufuzi ontadde ku kigezo ngende oli ambuze kakembo mugenda kwaba minority eva kubanga mukyali opposition oli yageze ku mukutu nan challenge nti nedda biri abiri mukaka tugenda mu government koze kirungi nakyo nkyagala senga tuba tulemereddwa ne tusigala nga tuba minority abantu balekerawo tulonda tudde wakati tule nona bodombo ku nsonga eyo jasi bwangu ki oba bwetaavu ki kuba ku bye tulina bingi mu ggwanga naye emergency yavudde wanti etteeka eri eryokuzza abantu mu kooti y'amagye lina okukomawo mangu gwobimanyi oli senior. That's why I call you senior. Naku 45 kyekyaziganye tulyoke tugende mu nnaku 7 ng'etteeka liwedde nga ne biri byonna bye nkugambye inputs z'abantu abalowoozebwa okussaamu ebirowoozo byabwe. For instance aba NUP bangambye nti waali wabula eddakiika 10 okuwera essaawa 6 ebbaluwa nebatuukako naye nga babeetaaga ku ssaawa 6 babe nga bamaze okujja okupresenting nga mu parliament tebaliyo. No, kiri mu committee. Jukira bwe balitwala ku committee stage. Eya legal and parliamentary ne defense and internal affairs. Kati committee yabayita ku ssaawa 5 n'eddakiika 5 baluwa we batuukirako. Ku kavule naye nga ku ssaawa 6 ne bwoba ne chopa ku ssaawa 6 nga babeetaaga mu parliament. Document gye nkugamba ya page 144. Mu ddakiika 10 oyinza ogisomera amateeka n'oba n'ebyokuddamu wali mu committee. Sebo Honorable Kaddu Mukasa fwe bwe tujja wano n'otubuuza ebibuuzo omala kutuwa budde okweteekateeka era lwaki otusuubira tuddemu abantu baffe batuwuliriza babe ne kibaganyulwa. Tulina levels ze tutuukaku ne tufuuka abamanyi tine bakuzukusa obukuzukusa kati mukulu ono mulaba ensonga ekwata ku mateeka okujjako nga etteeka lyafulumye ppya naye aba yeebaka nga alirowooza buli kyakola aba akimanyi era ateekeddwa okukola naye nzikirizaako nzireko emabega Mwami Kaddu Mukasa. Nzize nkyogera lunyi wano twalo mu Buganda tulina enkola etandise okujja etaali ya bulijjo naddala mu Baganda abaasooka ab'obuvunanyizibwa. Nze Lumala taata wange yakulira wano mu maka g'omugenzi Reverend Njuba era gye yajja erinnya eryo naye yenyumirizanga nnyo nga buli kyakulabirako kyawa kisinziira wano engeri Abaganda gye baakuzibwa gye baakuzangamu abantu n'engeri gye baatulera mu Parliament. Honorable Kaddu Mukasa okkiriziganya nange titwalina abasajja enjasa biggu nga bava wano mu Buganda era bwe yasitukanga okwanja ensonga najulira olugero luli oluga nti akiika embuga kati bana bagenda okukiika embuga bino bye bagenda okukola. Waliwo nayogera wano omuntu omu n'anyiiga naye nga nti bannaffe ab'opposition ennaku zino bansobera beekandagga okuva buli mu kifo okujjako awali emmere n'awali ssente nakyogera era nkiddamu abo abeekandaga okufuluma baali babadde mu lukiiko mu hoteero Munyonyo ne bateesa n'okuteesa etteeka ne bakola ne committee report. Committee report zombi ne ziggwa kati baali beekandaga nga balagawa ng'ate babadde Munyonyo gavumenti ne basasulira ne bagulira emmere ne bateesa n'okuteesa n'ebirowoozo ne babireeta.
Honorable Dombo nsaba ntangaazemu ku kye nawulidde ku committee report okuva mu babaka ababaddeyo. Bagamba babayita ku Lwamukaaga. Messages abayita ku Lwamukaaga baali babagenda genda Maya mu hotelu ya Haji Moses Shigongo nene bakyusa ne babazze mu Nyonyo. Tine batuuka ku Lwamukaaga ekiro. Ku Sunday ne batandika okuteesa ku baga eryo. Tibaba bakyateesa ku Monday. Chairman wa committee kuba joint committee bajigira waligo yabeera chairman wa defense n'abeera vice. Kyokka bombi bagwa mu kibiina ekya NRM. N'ababaka abasingako bungi committee ezo ba NRM. Ndi ku Monday ne babaga nti batuyise mu State House Entebbe. Committee yali egenze ku baga ate neegenda mu caucus meeting nga president abayise Entebbe. Ndi bagenze okuddamu okulabikako ku Tuesday nga banjula bago. Babayita ku Saturday ku Tuesday ne banjula report era babadde babuuza ti report bannaffe gye bayanjudde eyitibwa majority report yawandiikiddwawa kati ne kubako yagambye nti report yasangiddwa mu State House bo basayininze busayininze kati bo babuga nti bagenda mu hoteli mu Nyonyo babayita Lwamukaaga ne basulayo ku Sunday ne babako bateesa ku Monday ne bagenda mu caucus Tuesday ne baleeta report. Sebo njagala ensonga eyo nagiwulidde nange nga wagiwulidde. Naye saagikiriza kubanga olabira ddala nga erimu okuwudiisa n'okulimba abantu. Kubanga minority report eva mu majority report. Okuwandiika minority oba owakanya ekibadde mu majority report. Temutakanyizaako. Kakati bano abawandiika minority report bagiwandikira mu palamenti ku Lwokubiri. Kakati ekikulaga bulazi nti teri muntu ali kwogera mazima eri abalozi baffe era abantu babatwalanga kyakuzanyisa. Nze binuma kubanga mu palamenti nali emyaka 20 nga tuteeseza abantu era nga twogera ku nsonga eziruma abantu. Lumu kano kankayiseewo naye ekintu ekyali kyagala okunyiza naye ate nakyo nenkiwa respect. Manyi mu parliament twajjanga mu ministers obwesige. Twajja mu minister wa finance and investment Sam Kutesa. Tujja mu minister wa State for Education Jim Muhwezi. Kati lumu wetwatuuka mu kutunda Serena Hotel ne twagala okujja obwesige mu Honorable Mayanja Nkanji. Naye nga musajja mukulu olaba engeri gyaweerezaamu eggwanga lino n'obwesigwa. Kati awo ne tusunganya emikono tumuggyemu obwesige. Naye bannaffe abaanu mu Buganda ne bajja ne batuukira ne bagaa nti naye musajja mukulu nga bwe mumulaba n'ensonga zino yawuddisibwa ne bamusayiningisa ebintu by'ataako atya by'ataategeera. Kati bwe muba muteesa nga mulina ekintu kye mukola mubeera n'engeri gye mukkaanyaamu olw'okusobozesa oba okupima biki bye muba mukola. Naye ensonga eno njagala nkubuulire. Jjo nabadde ne mwami Ssemujjunganda juzi ku programu emu. N'angamba nti bwe baali bakola report esooka bayisa soma section esooka abakomiti ne bagikuba ne bagenda ku yokubiri komiti ne gikuba ne mubuuza ku komiti ba majority baaliko baani tiba NRM. Nengamba nti kati tulaba nti omukisa gwe mwali mulina mu komiti nga mukuba section ezo ne mu palamenti mwali mufunye omukisa okuwaayo endowooza yammwe n'ensengeka y'ebigambo okubeerako ne kye mukola. Kati enkola eno newankubadde nga yazze naddala okuwaka information katono nnyo. Yesibu aba NRM bangi abaagala oteeka omukono gwabwe ku ripooti eya majority. Ate waliwo n'aba NRM abateeka omukono gwabwe ku minority report nga bambi balina endowooza nti osanga ekati ogikwatako kyaliwo kiddamu naye twabayiye. Kati nze ndowooza nti obuuza nti obwangu bwavaawa. Bwali bwetaagisa kiki 45 days ne tukozesa 7 days. Sebo amateeka tegawannaku 45. Amateeka gagamba nti munaku 45 maximum 45 days. Kakati luyinza okuba olunaku lumu, ziyinza okuba 2, ziyinza okuba 45 oba okusukawo.
era twali tuyisiza mu palamenti ndowooza wali okyaliyo twayisa oba yali referendum bill gye twayisa mu lunaku olumu nali sinayingira wali tonayingira bagireeta olunaku olwo waliwo n'amateeka ge mukola ne bakyusa palamenti yonna netulanga komiti etteeka ne litagenda naye era referendum bill oleese kyakulabirako kibi kuba bagitwala mu kooti negikusazaamu sebo njagala kooti bwe yamala okugisazaamu nebyavaamu baleeta enongesereza gye twategekerako referendum eyaddako no kyembadde nga nti tetugiwanga kyakulabirako kuba kyakulabirako kibi kooti yakigoba kaakati naye njagadde abantu baffe bategeere nti obudde bw'oba olina bw'okozesa era buli sayidi ebeera nekigendererwa kati wano njagala mulira abantu baffe bamanye ti ennaku ze mbadde ku nsi kuno nga ntunuulira nga ndaba amateeka engeri gye gakolebwamu abantu bagera ne babuddisa abantu nti amateeka gakolebwa gayamba abantu gakole kino nedda amateeka gateekebwawo kusobozesa gavumenti kutuukiriza buvunaanyizibwa bwayo atakimanyanga oba muli Roma oba muli Vatikaani oba mulina mirembe wano buli mukulembeze bwajja assaawo amateeka gasobozese gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwetaagisa kati bwe nasoma ebintu ebyabadde mu lipoota eyavudde mu magye ku social media nintandika okwebuuza koze buno bwe bwangu kuba kati gavumenti yo ebeera n'intelligence ffe gye tutalina bweba tefulumiza bigambo byayo tetuyinza kumanya biki ebibaddeyo naye kati twafunye omukisa okuva ewa mwami Chris bwe yafulumiza ekiwandiiko ng'agamba tiwaliwo ebibiina ebibadde bibiina bibitegeka eriyo n'ababaka ba gavumenti bya mawanga amalala abalina ebiboogerwako ate mu kiseera kyekimu nendaba bambasada nga bakyaddeko engulu kati ebisigalawo tutandika kufumitiriza bwebanga tebakugambye naye abantu babuulire titeeka baalireeta ne liyita ababaka baalina omukisa okulirwanyisa oba okuwayo ebirowoozo byabwe ne badduka kati lyamaze okuyita nja kuddira nga tugenda mu merits zaalyo kuba kukiri kyogaye nti bandimiriddewo bwe bavudde mu caucus Entebbe nalabye chief whip wa NRM ng'akoze byo ng'annyonnyola naga nti bye tuteesezaako mu caucus etteeka tulina aba NRM ffenna oddiwagira nga bwe liri gombi ery'ebibiina neryo kati kyogaa bano okukubaganya ebirowoozo nti oba bandikyusizza ng'oli alina majority order yavudde mu State House naye nja kudda kuteeka eryo obwangu bwalyo naye ng'omanyi nti waliwo n'abenaremu abasaako omukono ku minority report tekigifuula nti yejja okuwangula kuba kuba kalulu okugiyisa etteeka oddiyisa Kennedy sebo neyanziza era bannange nziramu okubalamusa naye bwe nabadde nzijano nina mikwano kansooke nkubuuze nti mmwe aba DP mwawaayo ebirowoozo ku mateeka gombi era awo ngenda okudda naye waliwo abantu abaŋŋambye nti bwe nkulabako nkwebaza emirimu gy'okola banyumirwa amiina waliwo omukyala ali mu Wakisaawo Flavia Nakafeero waliwo Nakamate Jinja waliwo owewammwe Joyce Nanyanzi abo bonna bali ku tiketi ya DP 226 ekyokubiri mwami Kakemba Asese ekyokubiri ndowooza njagala kukwata layini ya nze ndi musajja wa DP naye waffe Mbale nawagira nnyo mukyala Koni Galiwango Nakayenze nakati era natunulira abantu babiri ku tteeka lya togikwatako omulala yali honorable tumuyita Akanyana we Fort Poto Lwabwogo Sylvia kubanga omugenzi maama gye yali ava era navaayo nsanyuse baali ba NRM ne bagaana togikwatako so njagala kukwata ango ya mukulu Kakembo
tewali atamanyi nti NRM yeina majority mu parliament naye terina majority mu babaka ab'obwongo mu parliament quantitatively NRM ina majority mu parliament naye teina mu majority mu bantu abasinga ki quality ba brain soldier qualitatively kyengezaako okuleeta oba kankitereeze naye kyagamba nkitegedde kituufu tukitegedde kyentegeeza nti ne bwe muba nga muli batono mujjukira abasajja ba Bene Wacha ba Nobert Mao baani bayogeranga mu palamenti awo nga si bangi Erias Lukwago babirira kati nze for the first time nateeka ku Facebook nga ndaba mukulu Joel Ssenyonyi agamba twasazeewo ku luno tetugenda kuvaamu nenteeka ku Facebook nti Joel nkwebaza kino kye mulina okukola naye saawa nga tezinawera 24 nga mudduka emisinde tewali time NRM government lwebadde ku kaweweevu nga kati we lack leadership abali ku saidi yaffe because nawuliriza Honorable Dur ng'asoma ripooti ye neŋŋamba Katonda wange kaakati nzize n'ebbaluwa bbiri ntera nnyo okubeera ne bwino ebbaluwa eno paalamenti yagituwandiikira nga DP negamba mujje mu kakiiko muweeyo ebirowoozo byammwe kaakati ebbaluwa yatuuka saawa 4 ebbaluwa eriko ennaku z'omwezi 13 May naye yatuuka 14 saawa 4 n'eddakiika 58 ng'ebula saawa eddakiika 2 okuwera essaawa 5 Dr. Siranda Secretary batwagala ku saawa 6 Dr. Siranda wuuno n'addamu ebbaluwa mwebale nnyo okutulowoozaako naye ku short notice eno tubasaba mutuweeyo obudde tukole ki tebaatufaako twalaba bulabi ng'ekintu kikutta omuliro kaakati ate ekyo saagala nkyewunye ensobi eri emu nti abantu ba muganda wange Emmanuel Dombo mwatugamba mwagala democracy ne mukola 10-point program point number 1 democracy kati ne tutandika okubalabira mu kifaananyi ekyo kazi mmwe temuli so nsaba abantu NRM bwekola ebintu byoyita ebyekivandulonga bino tuleme kunyiiga did we expect them to do anything better bwe batyo bwe bali naye bwe babeera bwe batyo eno y'emu ku nsonga lwaki ffenna NUP DP UPCN bonna twandyegasse ne tugamba tuteeke ku record lwaki nkyogera etteeka mukulu Dombo lyayogeddeko mujjukira etteeka erya referendum akantu akamu kukayamba omulamuzi okusazaamu ku kooti ye Lukyamuzi Honorable okusituka n'agamba tetuwera koramu ekyo semwogerere Reina Kafiire Zakarolum ne bagenda mu kooti it was one of the reasons kaakati nga mukulu Kakembo bwayogedde bandisigaddemu ne tulyoka tulaba 226 ono omusajja addeyo gwe yawagidde etteeka lino tojja kuddayo we have again missed that opportunity bulijjo mbuuza bakolera ani nokuwaka information katono nnyo tugenda mu kooti naye obujulizi bwe twetaaga twandibujje mu kutuula tugamba twabadde mu parliament oba kolamu yabadde tewera oba nabuuza kino ekibuuzo oba nze tebampadde mukisa nga nebbaluwa nga zino ono gyaleese nga zijja ng'obuki ng'obujulizi n'ogw'omukisa tegwatuweereddwa tebiri ku likodi katugenda mu kooti wulira oyo ajja tubuulira mu kooti otwalayo obujulizi obujulizi waliwo nabufunira ku floor of parliament tuli batono tetuli bangi ate n'obutono bwaffe ne mudda n'awala ne mugamba tujja
ewa Joyce baagala tujja, ewa Bedi Bwanika tujja, n'abatono abaliyo mukole ki? Tutunuulire etteeka lya mu Parliament. Sebo etteeka ly'endikwera abo benjogeddeko bali mu Parliament. Tutunuulire mateeka gano abiri. Ebintu bino bye tuliko. Ebintu bino bye tuliko bannange. Tuli mu effect y'ekintu kino. Kiki ekivaamu? Kiki ekivaamu? Olwaleero abantu bano nga be bakyalonda Electoral Commission na buli kimu nga bebeerangira bulijjo mbagamba wano nti Entebbe ku bwa meeya Kayanja Dipolo yawangula obwa meeya naye si yali mu Ntebbe. N'olwekyo tulina okwerwanako ne tugamba ekintu tukitambuza tutya. Kati already buli kibiina mpulira Nuupu oba baagiwa ddakiika 10 oba Law Society Judy anaatubuulira baagiwa mmeka. Really procedurally ne bwe tugenda mu kooti bayitawo naye balooya abo balina akantu ke boogera contributory negligence. Omulamuzi tasobola kugamba lwaki temwasigaddemu ne muteesa kwega mwabayambyeko okutuukiriza. Bw'osala ekkuba emmotoka n'ekukuba ekintu kye sisomyemu mba ngenda kukiteesaako ki? Kiikino Mukulu Domba akugambye kati kankubuulire Seewaana ne bwompita ku mwenda ez'ekiro waliwo TV emu yali eyina bagesi beeyagala nga programu etandika saawa 2 oli nankubira naŋŋamba Kennedy Nyamba gesiti wange owookubiri tasobodde naye yankubira ku saawa 12 n'ekitundu nga njagala saawa 2 kati we tutuuse wano tukyetaaga nti twetegeke ng'abagenda okukola ki then tukola ki mu Parliament otuyise wano olaba tulina we nabagambye tujja kuteesa ku mateeka naye ebintu ne tumanya waliwo kino nakikati ate oba basobodde okutuuza press conference nti ku luno tugenda kubeeramu ekitegeeza bategedde kye basuubira naye bwe tuba tunenya tusooke twenenye kubanga NRM eyawamba obuwambi obuyinza ogisuubira okukola ebintu ebirungi. Nabagambako wano mwakyazaako omwami bamuyita Kibirige wa Afrobarometer okunoonyereza n'agamba mu Uganda democracy ali ku 32%. Kati obasuubira ki? Kati kambuuze olugero lwammwe Abaganda ndowooza bwe mugamba oba ali atya bw'asula mu ddiiro simanyi okola otya gwabanga naye omanya nti essaawa yonna kaakati NRM actually wandibadde weewunya bw'ekola ebituufu naye tugiyambako okukola ebikyamu. Era bwe ŋŋamba Mukulu Kaddu ne bannange nti abasajja bano abaatuwuddisambu tebagenda kuvaamu oba balina bwe baatudde ne NRM nti mwekyankalanye mufulume ekintu kiyite eyo enkolagana corporation eyo teriiwo. Kennedy bayinza okuba bwe tutunuulyanga muto wange kyagambyeko ekyatogikwatako bwe balemeramu ekyavaamu abamu baafuuka balema abalala balina ebisago ne ku luno mwabadde mwagala basigalemu babakuba emiggo nga luli ansanjirina lumu twaliko wano nonjogerako kata n'amaziga gayiike nze kitange ali mu ntaana lwa byabufuzi bya UPC asayogera ku ggwe nali njogera ku byobufuzi ebibi ebirimu kiwamba abantu nga njogera njogera ku mutabani wa mukulu wange gwe tutalinaako malaalo ne kitawo engeri gye yayisibwamu. Nafiirwa ekifo mu ssomero mwe nali nsomedde emyaka 4 kubanga headmaster yewa UPC nga taata meeya wa DP n'atampa kifo kwesi 5 n'agamba Mutenyi erinnya lya mutabani we saalirabye oyo Jude wuuyo. Abasajja b'NRM mu myaka gya UID baatukuba emigo fena tuli wano n'emirimu ne bangubazira kwa kwisaawe emyezi 8 ne bango. So are you saying nti ababaka baffe bandisigaddeyo ne babakube bameka anti tebasigaddeyo omusalaba tulina okwetika. Mukulu Kaddu omanyi bulijjo nga twagala nnyo okunenya NRM twagala nnyo ginenya etulemeseza etuyingiridde mu bibiina ekoze eki NRM efunayo willing partner gwakozesa mu kibiina kiri. So finally nga teri finally ensonga gye njogerako
wawefu atujja gituukako naye ensonga gyonjogerako tusituke. It is all not lost. Naye nga mukulu Kakembo bwagambye waliwo obujulizi bwe twafiiriddwa nga lwaki nno tebafuuka bamemba ba Uganda Athletics Federation ne bakolanga ogw'okudduka emisinde. Lawyer Judy Mbabali, Uganda Law Society mu mateeka usually wabaawo ebirowoozo byammwe mmwe babawandiikidde tuyinza okuba twerogoza naye nga bannamateeka mwagaidinze akakiiko aka ligo n'aka defense. Ekisooka njagala asina bagenda ku kibuuzo ky'omubuuziza ndage obutali mu mateeka wange ebibannange bamugasa. Okay. Ekisooka olunamba w'ekitiibwa omukozi w'omudongo ono eri twansikiriza okunyingira nali mu West Court mwami Kakembo ojjukira omukulu ono nga yaleeta ayogedde ku censor motions nga yeridi bamuyita petition era nga oyo ye yalidinga ogoba Sam Kuteesa nali mukulembeze Makerere wakati nali chairman wa Uganda nensaba nga nkozesa ekifo kyange kwanza nali active president kamukuyetali batukkirize tugende nga guild tulabe debate yeyo era twaliyo mu gallery omusajja ono n'asaba meetinga neŋŋamba njagala nkulembere nga Dombo era nentandika okumugoberera wakati awo simanyi kyatuka ku mukulu Dombo era bw'ayogera kati simanyi waki ayogera nga bw'ayogera sagala kumuvumirira naye nkwebaza contribution gye wakola nze mbadde nsaba oddiyo sinza kubyongenda oyagala the former Dombo exactly era bw'aŋŋambye nti Dombo ajja neŋŋamba Dombo is bawambulidde bapanels neŋŋamba Dombo is good naye yalina ekintu ekimusiba okwogera ebituufu by'alina okwogera naye ndabye Dombo alabika akyagendera ddala gye yagenda kati tasobola kuvaayo. Yagala kwebaza mukulu Kakembo Mbotekama twali naye Makerere era nga active naye naye approach ku kintu eno alabika tatuukiridde bulungi ye Kennedy atuukidde ye ndowooza ye naye ngenda kunnyonnyola Kennedy yeseewuunyiza naye kati kambabuulire kino bwe bapanolisa abali wano ekisooka buli kintu kyokolanga kyonna fubanga okulaba nga toli wrong side of the law nga oli ku side ntuufu ey'amateeka ensonga eno y'amateeka Supreme Court ye kooti esingayo obukulu abalamuzi bwe baali basala baayogera ebigambo bino bagamba nti omusango guno tugusaze ne tugusingiza Attorney General Government olw'ensonga zino wammanga esooka abasajja abatuula ku kooti military courts tebalina buyinza okusinza constitution okusala emisango gino tebalina na competence capacity bantu ba bulijjo bali trained ne etteeka lyabawa obuyinza okusala emisango n'egyokutta omuntu okumuggyako obulamu kintu kinene nnyo naye abasajja batuula ne bagamba nti oyo agenda afe waliwo gwe baŋŋambye nti yasalira omusango gw'okufa yagenda Kalamojja n'asala omusango gw'okutta banne mu dakiika 5 olw'okuba nti alina okuvuga dde era ne babatta ne bateeka firing squad ne babatta kati kooti ekyo n'ekigaana kooti bw'emala okugaana etteeka mukulu Dombo mmanyi alimanyi kubanga agambye yakaweereza emyaka 2 nga memba wa parliament constitution egamba kooti bw'eneesalangawo parliament tetuulenga okukyusa ekyo bokola obukujjukujju okukikomyawo kooti ng'emaze okugamba nti tizanyi constitution teyagamba nagamba nti zirigo yagamba ekizanyi kikumenya constitution ekooti ezo okubeerawo era neziyita disciplinary committee in clear and certain terms lwemunaba musomye judgment yeyo kaakati mwami Mbotekama okujja wano n'agamba nti ffe twandibadde tugenda mu parliament ne tubeerayo ne tuteesa nga Ssennyonyi amaze okuyimirira mukamaawe n'ategeeza sipiika ne parliament yonna nti ekitiro kye tugenda okukola kimenya amateeka tumaze okusoma mu bbiiru ne tusangamu nga tugenda kuzza mulimu obuwaayi obugenda okututeeka mu kuzza omusango gwe bayita contempt of court. Contempt of court kitegeeza nti kooti bw'eragira ate gwe tokola ekiri contrary toginyooma kati ekyabadde kikolebwa
nga kunyoma parliament na kumenya constitution kunyoma Supreme Court kyeyasalawo so era Ssenyonyi kyeyakoze kyabadde kituufu nnyo nze kunalaba nga Ssenyonyi atudde Mukama Katonda nemmanya nti wayinza okubaawo ensobi naye bwe yannyonnyola lwaki bagenda era yagenda naga tulina okukozesa opportunity eno okutegeeza parliament n'ensi yonna nga ne kamera zonna ez'ensi yonna weeziri kino ekikolebwa kikyamu era tetuyinza kukikkiriza n'okukyetabamu tebwetabanga mu illegality ekyabadde kikolebwa itiza n'illegality era bwe tunaatwala omusango nga bwe tuteekateeka mu kooti ne bagusazaamu mukulu mbwatekamwa n'abalala bawagira position y'okusigala mu parliament mujja kulaba nti mwakola ensobi actually kooti esobola n'obutasigala niga nti etteeka lino kuba alabye enkuba gy'okuba lyagenda okugenda minisita wa justice and constitutional affairs yali talimanyiiko era teyali bulesinga lyayitawo okutuuka mu palamenti gwe okutuuka okubanga ne DP egamba bbi n'atuuka ku minority report gy'obadde osaba muto wange n'agamba nti bwe kiba nga baali bavudde entebe ng'abangi basazeewo nti tteeka lirina okuyita minority report yalina kyegenda okukyusaamu kyoga nti ababaka bandisigaddemu n'agamba nakano nti sipiika baamutegeeza yali agoberera ku TV ne bamugamba nti sipiika tetuli seefu amagye geetoolodde palamenti yonna n'atabawuliriza nti ku kiri ekyabatuukako amagye kye gaabakola bo abaafuluma boonenya okusinga abaayiwa amagye agaali geetoolodde n'asembera ng'agamba nti Honorable Kakembo bw'oba ogamba nti mwalina ebirowoozo lwaki tewasigalamu nga Odulu ebirowoozo byo n'obiteeka ku fulowa ya palamenti nebigenda mu maaso okusinga okunenya ng'ate naawe wafuluma mukulu George abuuziza ebibuuzo ebyo mwebaza bibuuzo birungi nnyo era ndowooza banaafuna obudde kati mbadde nkyannyonnyola ekibuuzo ky'ombuuza obadde tugenda ku law society Uganda Law Society input njagala kunnyonnyolamu katono consultation yena evaawa etteeka liba tteeka ate bwe mba mulikola lirina okubeera nga lirina okuwangala test of time waliwo emukola etteeka wayita omwaka gumu nga mulaba terirelevant so consultation tebabagamba consult stakeholders and one of them in Uganda Law Society from Uganda Law Society lw'okubeera nti ffe tuyamba gavumenti era omulimu gwaffe gwa kulungamya gavumenti n'ebitongole ebirala mu mateeka bwe wabaawo biiru bagituweereza in advance ne bagituweereza ffenna balooya by email soft form ne tugisoma ne tuddiza Uganda Law Society abakulembeze baffe ebirowoozo byaffe ne babikwata ne bagenda mu palamenti ne babyogerako era ne bagayidinga ku luno twalinze biiru titwagirabye twabuziza bakama baffe ne bagamba bagituwadde leeti ate nga ya page 144 nga situlina kyakkola ne tulowooza nti atone jeno kiryowa kiwanuka nga bwali munnamateeka anaatuwa obudde bagenza okwekanga ate yakulembedde olukwe olw'okulaba ng'etteeka liyita mu lunaku lumu so sebo ndowooza nkuzzeemu naye njagala okuddamu mukulu Dombo ndowooza ne Ken bagambye bwotuyita wano otuyita black train tujja twaba tuteesa bulungi wano muli mu debate wali kukola tteeka processes ezo za njawulo etteeka liba tteeka it is a requirement nti walina okubaawo consultation ey'abantu bwekiba kyetaagisa nagenda mu bantu bekikwatako genda obeebuuzeeko nga mmaliriza it was very clear from the word go President Museveni bwe basala omusango yavaayo n'avumirira abalamuzi era n'agamba tujja basalira amagezi n'agamba ate mu abalamuzi mbalabula muleme kweyingiza mu nsonga z'amagye teyakomaawo tuwulira simanyi oba bano bazifuna bamubateekamu yazifuna ye mubaka ali wano kalenje mubalamenti baba wa miliyoni 10 ng'ekigendererwa kyakuyisa etteeka lino ezo sente ne bazibawa kaakati mukulu Ssenyonyi bw'alaba ebyo byonna byonna ne banne ne bafuna majority opinion nti we should walk out so tugende twogere tunyonyole ensonga zaffe then tuleme kwetaba mu illegality and constitutionality tufulume abamutuufu given the background President Museveni byazaakola ate ne karakita ye ng'omuntu tali democratic akozesa embooko akuba obote ye
yaleeta bulesi tanka neziyimirira nezeetooloola era Museveni n'amunyiigira nnyo n'akyogerako nnyo ye President Museveni emmundu aziyingiza mu palamenti ku fulo abantu ne bagirabako ne bagulamba nti mbwateka mugirabye eno gireetedde gwe nga pisitoli agirina kyekiri kati mu palamenti. So Ssenkulu Ssenyonyi, my conclusion is kyeyakoze ne banne kituufu era ffe ng'abantu wengamunamateeka kano okwogera etteeka okuyisibwa nga teriteeseddwa nako kuba tewabaddewo debate ng'enkola ya bulijjo basoma ne badebatinga gombi tebwabaddeko debate ekyabadde kigendera kya Mukulu Ssenyonyi ne banne nti tuveewo so that tewabeerawo debate etteeka balizeeyo. Speaker ye yafunye opportunity n'agamba nti tetwongera nako tetudebatinga naye ng'etteeka lirina okubeera debated abantu ne bateekamu views z'ababaka ba parliament okusinza ku bumanyi ne bye balaba ne future ya Uganda. So kyabadde kikyamuuzi bagagenda mu merits okay muganda wange ayogera byogedde bikulu nnyo ate nga ndi mubaka wa parliament nga mpulira kiba kirungi okulungamya eggwanga. Omukulu alina kyayogedde n'agamba nti bamajority babadde basazeewo tufulume. Ekyo si kituufu. Natula mu meeting ey'oku Monday Mukulu Ssenyonyi Rope mwe yatuyita nga era atwebuuzaako era ebintu byali bibiri byatubuuza ebibuuzo tubeeyo tetubaayo debate neebaawo ne tuvaawo nga tuyisizza ekiteeso nti ffenna tugenda kukola ki ffenna tugenda kubaayo era twakumu twamubuuza nga tutabadde nga 30 wakonsalutinza ate baani abalala abagambye tuveeyo tu wabadde ne ttiimu Rope era gye tugambye nga tuli mu lukiiko nti ttiimu yaffe eri ekola minority report ey'aba senior council baloya baffe basenior bassegondo ndeka malize kano no ntuma mwana olinga gwe omaliza Lawrence ojja kumfunira ku Mukulu Ssenyonyi kyabadde annyonnyolaawo nga bafulumye kakano twafunamu obuzibu nti bali bagenda maaso bakola minority report bassegona era beeteekateeka kujja gireeta gojjo baga nti nabo konsalutinze abantu bagambye tufulume ng'ate naffe ababaddemu totukonsalutinze ekyo kibadde kituufu. Ekyokubiri kyayogeddeko kyekyokugamba nti wabaddewo ab'emmundu abasirikale bayingidde okuparticipatinga mu kintu ekiririgo oba okirigitemayizinga ffe aba opposition ekitutwala mu gavumenti okubakola nayo kuexposinga illegality gwe mulimu omukulu era senga tukumanya nti Museveni byagenda okukola byonna biri mu mateeka birungi ate opposition ebeeno nayo eba teno nayo ebeeno nayo ntandikira wakomya agambye aba opposition mulimu gwaffe omukulu kuexposinga illegality. Ssenyonyi nga mu magezi ge nga bwe mumanyi bwa musajja mugezi era mu bakulembera yagamba tugende twatendinge tuexposinge illegality oluvannyuma lw'okuza exposinga n'agamba tufulume era ne bafuluma era gavumenti eri mpaka ku Honorable Ssenyonyi Lawrence Honorable Ssenyonyi mumpeeko wadde jakuwulira keyannyonnyolaako bwe kaba kali wala nga ffe tugenda mu maaso. When you bring a bill here, you should give it time for people to have their input. But you are saying, we don't want your input, we are going to pass the bill as is. That's why, Right Honourable Speaker, you did not rein in on the committee to give adequate time to the stakeholders. That means this is pretentious, this is a sham for these two bills, the UPDF amendment bill. Right Honourable Speaker, I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. Thank you. Have a blessed Speaker n'abasibula n'abagamba agaliza olunaku bwe mugaana okuteesa ate bye tuteeseza bwe biba birimu akasente muleme kubikkiriza. So kati nze ndowooza going forward tebakaka abantu kuteesa naye bw'oba toyagala kuteesa kukolagana na banno otegedde olwaleero naye oyinza okunkaka okujja mu lukiiko n'entuula n'ensirika kati tuula osirike oyinza okutwala ente ku muggalwa mpaka naye tojja gikwanaginywesa mazirwa mpaka. Nina mukwano gwange yaŋŋambye nti kiringa okugamba nti olina girlfriend wo buli weekend ajja eka naye bwakugamba ŋŋendako mu saluuni oyita babuyita bitowulira kaakati